tuzze tutunuulira emitendera egy'enjawulo okugezesebwa okukkiriza kwaffe mwe kuyita. Twagamba nti okukkiriza kujjanga ekirowoozo ng'eggi bwe ligwa mu kisusunku. Naffe ebirowoozo bigwa mu bwongo bwaffe okuva eri omwoyo waffe, kye twayita nesting phase. Ne tugamba bwe kuvaawo bangi ebirowoozo byabwe bibbibwamu obulamu bw'ensi n'ebizibu n'okusoomozebwa kw'ensi, ebirowoozo ne bitatuuka mu mutendera ogwokubiri ogw'okugezesebwa, testing phase. Ne tugamba nti omuntu bw'ayita mu kiseera eky'okugezesebwa atuuka mu kiseera eky'okusigamu, investing phase, waaweerayo byonna by'ateekwa okuwaayo asobole okulwanirira okukkiriza kwe okutuukirira. Olwaleero tugenda kutunuulira omutendera ogwokusatu, ogwokuna. Omutendera ogwokuna kye twaliise omutendera gw'okuwumbawumba, gw'okukuŋŋaanya n'okunyweza, nga tukolerera ebyo nga tumaze okusalawo tuyise emitendera giri gyonna, tukkiriza nti tugenda kutandika. Eyali agamba okutandika edduuka osasudde rent, eyali agamba okukola ekintu okikoze otandiseeko, eyali agamba okuzimba otandiseeko. Omutendera guno ogw'okutandika okuteeka ebintu mu nkola, bye wali olowooza, kirowoozo kyajja mu bwongo obwo okutandika edduuka, ebintu ebimu obiguze, saaluuni ogitandiseeko, ogenze mu nnimiro osambudde ekisambu, n'okutema amavunika ogatemye n'ogakuba, n'ensigo ogenze ku dduuka n'ozigula n'oteekayo. Era omaze n'okusalawo nti kakibekki lino lyekkubo lyenkutte. Bwe kuba kudduka otandise okudduka, wabula ng'omaze okusalawo okutandika, ebizibu bitandise okukulumba by'otamanya, emitawaana gitandise okukuziyiza, embeera etandika okukweraga nti okulemererwa kulabika tekuli wala. Kyekiseera omuntu watandikira okwejjusa nti oba oli awo nali sitandika kino. Kyekiseera wootuukira okwebuuza, naye ddala lino lyekkubo ettuufu? Ddala nalina okukkiriza, nawulira Simon ng'ayogedde ne nzikiriza nti kaŋŋende ennime, neeraba omusana gwase, byonna bye nasuubira tebiringa bwe nabirowooza. Muli ne weebuuza n'okwebuuza oba ntandise okukola ensobi? Bw'obeera n'enkolagana ne Katondawo, omutendera guno ogwokuna tukkiriza nti mwe mutendera Katonda waagezeseza okukkiriza kwaffe nga tannaba kutuwa buwanguzi bwankomeredde. Agezaako okulaba ddala twesigamye ku ye, ebirowoozo ebyo bye tukkiriza ddala tubikkiriza, anaasobola okutwesiga n'obuwanguzi nga tetufunye malala oba nga tetwonoonese. Tunaasobola okusigala nga tuli bakkakkamu, tunaasobola okusitula obuwanguzi obw'amaanyi. Guno gwe mutendera w'olina okukkiririza okuyita mu bulumi, okukola okusalawo abangi kwe batakkiriza nti kusoboka mu kiseera ekyo, wabula n'okola okusalawo okwo n'okunywererako. Oteekwa okufuba okulaba
nti owangulira mu mutendera guno kubanga kye kiseera ekiringa ekisembayo mu kugezesebwa. Mu abaali baweerezaako ebintu ku bizimbe ebizimbibwa naddala nga bya myaliriro egisukka mu gumu, bakuba ebibaawo binene abaana bano abavuga wirubaalo z'enkokoto kwe bambukira. Omwana akwata wirubaalo oba akawuuba oba ke kawuuba ndowooza n'akasindika nga waliwo munne amusika. Wano nga batandika tekamenya, naye bw'eba ebulayo akaseera katono atuuke ku ntikko y'ekizimbe w'alina okuyiwa omusenyu, wamenya nnyo nnyo, n'okusoomoozebwa kw'oyitamu eno watandika tekubeera na kukulu, awo wamenya nnyo. Era abasinga we bawanikira oba we bakooyera n'ava ku kyabaddeko, naye ng'abadde anaatera okutuuka n'akivaako n'ata akawuuba enkokoto yonna n'eyiika. Akusika bw'alegezaamu mu kaseera ako oggwaamu amaanyi, naye ng'ate kye kiseera okugezesebwa okusembayo we kujjira, resting phase, okugezesebwa okusembayo we kujjira. Okukugezesa kubeera kugezesa okukkiriza kwo, nga kwebuuza muli olina okukkiriza mu kukkiriza kwo. Kye watandika okukola onookikola. Kye kiseera w'otuuka n'olaba ng'ebintu ebyesibye ewatali kitambula, ng'olaba nga emyaka gyonna gy'omaze ng'okola ekintu giringa gy'omaze kugamba gy'osudde obusuuzi gy'oyiyeeyo. Naye njagala kukugamba amakya g'olwaleero nga bwe baatugamba Mukama waffe nti bwe munaabeera n'okukkiriza okutono ne bwe kulibeera kutono nnyo ng'akasigo ka kalidaali, okukkiriza kusobola okusengula ensozi singa tetunafuya kukkiriza kwaffe ate ne tujja obwesigwe mu kukkiriza kwaffe. Mu biseera eby'ekizikiza, in the darkest of hours, ng'okukkiriza kutandise okuseebengerera ng'ekiro bwe kiri akawungeezi, nga tewali muntu yenna gw'olaba akuli kumpi ayinza kukutaasa, era ng'ebintu byonna biringa ebikalubye ng'olinga akomye, mu butuufu oba ng'akomye. Wejjukize nti okukkiriza kusobola okusengula ensozi. Onywerere kukkiriza kwo. Mukama waffe yatugamba nti ayimanyi enteekateeka z'alina eri obulamu bwaffe, si ez'obubi wabula ez'obulungi, okutuwa ebiseera ebirungi n'essuubi, okunyweza okukkiriza kwaffe n'obutakoowa kuluubirira ekyo kye twagala, ge maanyi aganyweza okukkiriza era okukkiriza okuggyawo okusoomoozebwa kw'obulamu bwaffe. Ebintu byonna ebitonotono bye nnaakatuukako, ebitonotono bizze si lwakuba tubeera banjawulo, waba lwakuba nti tuyise mu mutendera guno, n'okuba nga ompulira olwaleero lwakuba nti nayita mu mutendera guno. Bangi we baakugambira nti ekkubo ly'okutta ekyamu, ne bakugamba nti wooli tojja kusobola kutuuka, era ne byoliko weerimba. Mu kiseera ekyo obeera n'okusalawo kwa mirundi ebiri, okusigala ng'onywezezza era ng'okkiriza okukola ekyo ky'oteekwa okukola, oba okukoowa n'obivaako n'okoma mu bulamu bwo. Gwe wekka alina okusalawo okusembayo, alina okukkiriza okusigala ng'akyasuubira oba okuwangulwa. Ku ebyo ebibiri gw'olondawo. Era bw'oyita mu mutendera guno, nga bwe tugambye nti ebeebula akaseera katono tuwangule tugenda mu mutendera ogusembayo bwe batutikkira engule. Bwe giba misomo waddayo oli ku myaka 45 okukola diguli esooka, diguli ogigenda gifuna oli mu bibuuzo ebisembayo, okola research. Bwe liba dduuka eyalinga alemereddwa bintu bitandise okutereera,
gwe mutendera mwe batutikkirira engule. Entikko y'olusozi tutandise okugirengera, obuwanguzi nga butuuse gye tuli, ng'okusoomoozebwa kwaffe tukuvvuunuse, ng'omukisa gwe tubadde tulindirira guzze. Kye njagala omanye kimu, Katonda tagaana kukeesa budde, tagaana kukeesa mbuyaga oba muyaga guba gukunta. Era abo abasigala nga baluubirira, abatakoowa, abataggwaamu maanyi, oluvannyuma ennyo be bawangula. Kubanga okukkiriza kuva mu ffe. Bino bye njogera njagala mbikusemberezeeko w'oli bw'obeera mukkiriza. Mukama waffe yabiyitamuko emitendera gino nga bwe njogedde 5. Omutendera ogusooka lwe lunaku mu abasoma ebyawandiikibwa ebitukuvu nga mubyejjukanya. Nnyina we yamunoonyeza nga tamulaba, ne bamusanga ng'atuuzizza abasajja abakulu ababuulira. Kyava abagamba nti ye munnoonya siikole mulimu gwa kitange. Gwe mutendera ogusooka ogw'obulamu bwo. Omutendera ogwokubiri ogw'okugezesebwa ze nnaku 4 ze yamala mu ddungu eyo ng'akemebwa omulabe. Omutendera ogwokusatu ogw'okusigamu gwe mutendera gwe yamala emyaka egyo gyonna, emyezi egyo gyonna ng'atambula amalungu n'ebifo eby'enjawulo, ng'abuulira, ng'asomesa, ng'ateekamu obulamu bwe, amaanyi ge, ebirowoozo bye, era nga yeewaddeyo obutaswala mu bantu akole ekyo kye yali akkiririzaamu. Wano nno yafunako ekiseera eky'obumanyifu, abantu oba omuyeyi gw'abantu nga gumugoberera, omwali n'abagoberezi be oba abayigirizwa be buli we yaddanga. Era mu butuufu abaamulabanga baalowooza nti amaze okuwangula. Wabula omutendera ogwokuna ne gujja, we tugambye nti gwakugezesa nnyo, ng'ali mu nnimiro emu essaawa ntono nnyo asobole okutambula atuuka eri okufaako. Yafukamira n'asaba nga naye awulira bimuyinze. Ebiseera ebyo byalabikanga nti eyali omuntu afuuse ow'amaanyi byalabikanga ebikomye. Abayigirizwa be nga bamudduse, abamu nga bamaze n'okumwegaana, abalala nga bamuliddemu olukwe nga takyalina n'omu gw'alaba. Resting face. Wabula ekyo kiba kiri kityo ng'atambula okugenda ku kufa kwe. Omutendera ogusembayo gutuuka, ffe kye tuyita Pasika, Easter, ng'ensi emaze okukkiriza nti bikomye biwedde, nga bamaze okukkiriza nti owanguddwa, era nga bakkiriza nti ogudde, nga bagamba nti wali weepanka, kaakano katulabe, nga byonna by'osimbye bimaze okufa. Sizoni eyasooka wabula nga waguma n'oddamu n'ozzaamu, byali bifudde ebitambera n'obizzaamu. Omutendera ogw'obuwanguzi gutuuka nga okwekkiririzaamu kweyongedde, ng'otandise okutegeera nti byonna by'obadde obonaabonera bulijjo tebibadde bya bwereere. Kale emitendera gino esatu njagala okugiwumbawumba bwenti egy'okukkiriza, nti okukkiriza kwaffe kujja kugezesebwa. Okukkiriza kwaffe kujja kuyita mu mitendera egy'enjawulo nga bwe tugirabye. Naye ekikulu si kukoowa, kubanga era ne bw'okoowa tekigenda kukyusa mbeerayo okuggyako okwongera okugyonoona. Yatusuubiza nti bwe tulikyusa amaaso gaffe ne tugajja eri ensi n'okwonoona kw'emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe, ne tumutunuuliza okukkiriza kwaffe, n'akyusanga obulamu bwaffe. Kye kiseera okulwa okwebuulirira mu ggwe, osalewo okubaako ebintu by'okkiriza okukola era by'osalawo okukola. Ogambe nti lino ly'ekkubo lyenkutte, ne bwe linaabaamu omusaalaba oguzitowa, nja kulitambula, nja kusigala ngenda mu maaso,
sijja kukoowa, nja kukola kye nteekwa okukola ne bwe banaayogera, ne bwe naafuna okukemebwa okw'enjawulo. Nabagamba nti ebirungi bingi mu nsi, bingi, ate byonna tubyagala, naye si buli kirungi nti kituufu eri obulamu bwo. Naye ekyo ky'oba osazeewo okugoberera era ky'oba osazeewo okukwata okole, nga lyekkubo lye wasalawo linyweze, kubanga kwe kukkiriza kwe wasalawo okukola. Naye n'okusingira ddala, omukisa omunene gwekwese mu kusigala ng'onywezezza n'okwata ky'okutte n'okinyweza wakati mu nkuba, mu musana, mu nfuufu, mu kyeya, ne mu kubaawo kw'ebintu, n'osigala ng'onywezezza ekyo ky'olina okunyweza. Ebiseera tebijja kuba byangu nnyo nga bwe tulowooza, naye bwe tunaanywera ne tusigala ku kye tukkiriza, ne tunyweza eŋŋendo ezo ze twatandika n'ebigere byaffe, amazima tujja kutuuka gye tulaga. Mbasaba, Ssabbiiti eno eyinza okuba yakuyisizza bubi, emyezi gino gyonna giyinza okuba gikuyisizza bubi, nga naawe olaba okomye. Naye bw'obanga okukkiriza kwe wafuna, ekirowoozo kye wafuna tekyava bweru wa bulamu bwo, wabula kyava mu ggwe, ate n'okkiriza okusalawo okukitandika, okukitambula, osobole okukituusa, nkusaba okisitule, okikuume, okinyweze, okitambuze wakati mu kusoomoozebwa, kubanga okusoomoozebwa kitundu ku bulamu bwaffe. Naye bwe tusigala nga tunywedde, bino bye bintu ebituyamba okuwangula mu mirimu gyaffe. Mu puroguramu Manya Ky'oli, manya omulimu gwo, tosobola kuwangula mu mulimu gwo okuggyako ng'obadde mugumu, ng'obadde muvumu, era ng'obadde munywevu, okusigala ng'okola by'okola newankubadde embeera efaanana etya. Kale mbasaba, ne bwe bunaaziba, jjukiranga nti bumala ne bukya, naye ate bwe bukya teweerabiranga nti buziba. Weeteekereteekera ekiro mu misana, naye ate weeteekereteekera emisana mu kiro, kubanga olw'enkya lwabo abalweteekeddeteekedde bulolimu. Nga bwe tuze tugamba nti newankubadde tulina bingi bye twagala era bye twagala okutuukako, naye tetusobola kubituukako ng'ennono ezitonda omuntu ajjudde tetuzirina. Kyova olaba nti mu puroguramu eno tutunuulira ebintu eby'enjawulo ebibumba omuntu ajjudde asobole okuwangula. Okujjawo ne tukuyigiriza obuyigiriza ngeri ki gye basimbamu emmwanyi, kikulu era nakyo kirungi. Naye bw'oba toyina mwoyo guli ogujjudde ogw'omuntu alemerako awangula, era otuuka ekiseera n'obivaamu n'odduka.